Ampeereza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga nyenzeeko ewa Muyodi olw'ebbanga eryali liyiseewo nga tetulabagana. Naye mba nkyali eyo, munnange n'emirembe n'atuuka. Yajja n'ebigambo ebimu ku ebyo byali biwuliddwa nti omwami Ebitontome yalinawo enteekateeka ez'okussaawo omuzannyo gw'amafumu era nga Mirembe yali akakasa nti nali omu ku abo abaali basuubirwa okubeera nti baakuzeetabamu. Nagezaako okumugumyagumya naye era twayawukana bwe tutyo nga munyiikaavu era nga n'okukaaba. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ekijja omanyi. Bwe naddayo ne mbuuza Muyodi amakulu g'ebigambo Mirembe byantumye okumugamba, naye n'agezaako okumbulungutanya nga nnyonnyola kino na kiri ate nga tayinza kubikwanya. Ne kintegeeza nga baalina kye bankweka kye bataagala mmanye, era awo we yannyonnyolera byonna bye yannyonnyola we nabireka. Obudde buba buwungeera, muka Muyodi n'ambuuza we naddirayo ewaffe, era oba nga nali siraba budde bwe buyise. Kino kyayongera okuntiisa, kubanga kyali tekiŋŋambwangako lulala, so nga ate oluusi naviirangayo ddala nga bukunidde. Sassaamu na kantu, ye nandikataddemu ng'omukazi antayirira y'atadde nga ndaba lyandeese. Naye mwana wa ssebo ofanga tobadde muti. Nze buli kantu ke nawuliranga kanyeenya ne neesisiwala, akati okunkoona ku kigere ne mbuuka. Okutya kubi bulala, okumanyanga kubi, akamese si ke kantu akatono, naye bw'oba mu kutya n'okalengera olowooza nti mpologoma. Bwe natuuka eka nasanga bagenda kusoosottola Kyaggulo, naye nga buli muntu mubondeevu. Ekyandaga nti olugambo lw'obulwa obwali bujja bubetenta lwali lwabatuuse dda. Era kino nayongera okukikakasa nga tuwooma, kubanga okusaagasaaga obulali n'obukulu ebyabangawo bulijjo ku lujjuliro luno tebyaliwo, byalwesamba. Ku luno tewaali abuuza munne bye yawulidde, si kulwa nga abotola buli omu ekyamuli mu mwoyo, naye buli omu ky'atayagala kibuuke mannyo. Okulya nga kuwedde, buli omu n'alaga mu kiriri kye. Nze otulo mu kiseera ekyasooka nawungula tuwungule, ate mu kyaddirira okuva mu kawozamasiga okutuuka ku matutuma ag'okubiri neebakanga mavumira, ate okuva olwo okukeeseza ddala obudde, otulo tetwasala mu liiso wadde okulingizaamu obulingiza tuti. Nazuukuka mangu naye nga siriimu ndasi zikomaga, awo ne mbeera awo nga ngajamye era ng'empewo endi bulala. Enjuba okwesowolayo yamponya buwonya, nga nzira mu kasana nga njota. Ye nno munnange nakootera bbanga ki nga sinnafuna kabugumu kangobamu. Anti mba ndi omwo nnyini omulenzi neeyaniikiriza nga mutere, omulangirizi n'ajja ng'alangirira mu kyalo kyaffe nga bwe wajja okubaawo omuzannyo gw'amafumu ng'ebyemisana biwedde. Bwe yatuuka we nali ntudde n'annyambika olutembe mu bulago n'aŋŋamba nti, omwami akuweerezza akalabo ako nti nno eggulu olwaleero akusaba okubeera omu ku bazannyi be abanaazannya n'abagenyi amafumu abavudde mu nsi ya Kabaka Vondobo. Mukannyinimu yali amenyeza nakati awo okumpi n'oluggya. Bwe yawulira bino n'akuba omulanga nti, ate lubadde nga tufudde ffe, eyaluguddewo bubi. Leero ffe tukole tutya? Nze bwe nawulira bino nalinga aloota obuloosi, era waayitirawo ddala akabanga nga sinnakkiriza ddala ng'ebigambo ebyandi ku mmeeme bye nali mpulidde. Era olwo nga n'akawewo akambaddemu okukansangamu weesunako, anti nga nze n'akatuuyo kanzika. Naleka mukannyinimu yeesansabaga ne ŋŋenda mbuulirako musajja nnyinimu, meeya, mikolo n'abalala. Bonna ne batya nnyo, naye nze nasinga. Bwe nadda nga bo tebannatuuka, so era nga tetwandituukidde kumu, nze nasaalimba busaalimbi ne ngalamira ku buliri bwange, anti ebirowoozo ne byesomba.
ne ndowooza ku kudduka mbule naye ne mmanya nga bwe nziruka Pyati tajja kulema kutulisiza kiruyi kye ku kiri mutu. Omusajja yatuyoola ng'abaana abasoole n'atukumiriza ng'abaana b'eddala bwoya. Ate ne ndowooza nga bulijjo abantu erinnya lyange bajjanga kulyogerako n'okwenyenyimbwa era nga bwe beesooza nti oyogera ku ani nno? Ku kino ekigwengeregwengere ekyatiririra omusajja eyabajjanja bw'atyo. Twala eri. Nga nze nno omwana w'abafu nze nga balema bati empindi ku mabega. Ate nga mmeeya manyi tagenda n'akatono kunsonyiwa kisobyo kiringa ekyo. Era nga nange munda mpulira nti bulijjo kyakumbeera mpindu ey'ensonyi mu mutima enneesoyanga buli kaseera. Ate ne ndowooza okuyitibwamu effumu nga waakiri okwesiba ogw'akabugu mu bulago kisingako. Naye ne ndowooza okufa ng'emmese ntyo n'okusindiikirizibwa ng'ekyonziira n'okuziikibwa mu ttosi ng'emmamba ng'ate okumira ku mmimbiri kisingako oba. Naye bwe najjukira enkolokooto ze nawera mu maaso ga Mirembe, omukago gwe twatta n'okwagala kwe, ate okuteekako omutawaana omunene, omusajja omukadde muyodyo oli gwe yatwala nga njigiriza n'essuubi lye nnyinamu, ne ndaba nga bwe sirwana siriddayo nate kusitula amaaso gange kusisinkanya na gaabwe. Wano we najjukirira obuzira bwa kitange ne mmange bwe baalina nga bakyassa omukka, obutaabavanga ku mimwa ate n'obwabajjajjange bennyini abateerowoozangako nga bali mu bulumi bw'okufa wakati, so abataafuna wadde okuzigama ebbala olw'okutya era abataanyiikalira kufa n'akatono. Nenjagala emizimu gyabwe giwummule emirembe mu magombe. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala kantindiggwa. Tujja kusisinkana mu kitundu ekinaddirira tulabe biki ebinaddako. Akuume atakomera mpeera.